Obadde okimanyi nti ttiimu ajjatizuula obutambi bwa Haji Ali bakyafulumya bungi nnyo. Waliwo agakazuuka nti waliwo n'obulala bwe bagenda okuta mbu nga Haji Ali ali bwereere. Kankuwa akatambi si bigambo byaffe naye nga nkusaba osubscribinge naawe atanaba kulayikinga vidiyo eno ogende mu maaso obeere nga ogirayikinga. Kankuwa akatambi katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere mu maaso. Era ffe tuli beetegefu tusuula n'obutambi bwa Haji Ali ng'ali bwereere obanga tayambadde engoye tulirwedde era tubwaniriza ne woona obutanga ali ku toilet. We are ready, more than ready. Ate tugenda kusigala nga tumwagala, tetugenda kukoma kumwagala bwagazi, tugenda mufunira n'omukyala asobola omufumbira atali muyaye atali musegengo gwo mukazi. Kino nkikutegeeza Haji Ali yakuva mu ngalo ne boona osamira ne woona okuma emmindi ya mitwe 9 Haji Ali yakusimatuka ate yakulema okutato kyamuse. Wallahi yamundayira Allah w'ekitiibwa tocha ina kyosobola kola Haji Ali even okumutuka kunjala zasala ku mubiri wadde kole anaba ku mubiri tocha asobola kulira baweriita. I'm telling you, I'm a Jennifer full figure, you know what I'm talking. Tocha asobola okulaba ekkolya Haji Ali erimuva ku mubiri mukazi gwo kino nkikugamba naye nkusabira Allah w'ekitiibwa Yesu gwe nsinza omulamu Katonda omulamu owa Nabbi Samuel kwa kande Katonda wa bujingo Katonda wa Isiraili mukazi gwe nsaba akuwoneza byakumereza bitono byakupanishinga bitono kuba already oli ku punishment. That's why you struggling ebyo byoyitamu naye nsaba Allah w'ekisa akwongera obulumi ekirungi olina abaana ab'obulenzi ekyo tukisuubira tukimanyi Mukama alina okusasula bajja kuwasa anytime any day bagwa ku kibambula kyekimu kyosudde ku baana b'abantu bakazi modern steri basonyiwa buli mukazi ng'olina ebikolwa by'okola omwana w'abendi omulenzi naawe ozadde tusaba Allah esaaje tuligisaba tuli ku mabubani Mukama ali basasula ate nze kimanyi nti Mukama asasula accordingire ku mikwano gye gyonna ngimanyi omukazi alina eddagala mu nsansa njagala mugende ekibuye ku polisi mu level 16 yakwata omuvuka amuyita Ddumba n'amuwawaabira ng'ayagala mwebakengako omuvuka ng'aganya omwebakako n'amuwaabira amwebakeko ku mpaka n'agamba abantu amwebakakamu miliyoni 6 omuvuka ng'alina akamaro kayakolanga wa Irene n'amatovu era ensonga nasekamu Irene nga njagala bayamba omuvubuka ne bagamba tetusobola ffe tetusobola kugenda oyo mukazi wa akakakazi we kali era omulenzi bamusiba awo. In fact tebamutwala mu kooti nnaku zaayita bamusiba weeks 2 era nagala nembuza dipu satu omuvuka nali wano 2 weeks nga tebamuggyaawo omuvuka bamugya miliyoni 30 yatunda akamaro kake ate n'amugamba amwebakengako emirundi 6 buli lunaku. Oyo mukazi adi batalina musajja 6 oweddagala lyenkansa zina ne beyayita byonna tabikola nga kaya tabiri ebyobusawo tabiri lwaki yevumula abasawo bagendamu naye bana abasawo bafeke era akayi ne bagendamu abali abafu era babagendamu ne munno eyadduka wano in fact ate yatwala ngoli omukazi omugisu yabamutwalangamu omuvubuka oba muyita Ddumba singa musobole munoonya lule abimanyi bino ebintu byenjogerako wapaka lasti ayinza otabyogera naye nga abimanyi naye omukwato bulungi asobola okukola ki kwayingirako mu nsonga ziramuga lwaki otulugunya omwana wabe Ddumba tujja munoonya omuwala gwe bayita yali mu Kalasidi Lukwago gwe ssebo tuyambe mukwano oli omweru Sharon abimanyi bulungi kuba yagambako Sharon omuvubuka n'abigaana n'amudojinga nga tamwagala nga era watamwagala ne bamukola n'amugamba n'agula Sharon bwe yagula Sharon oyo Sharon oyo manyi omweru omunyankole yakomyewo yavudde South Africa simanyi oba nakiza okugenda ayinza obutayogera n'amugwa n'amugamba njagala ogende bake n'omuntu ono omuvubuka ono Ddumba wewe baka naye omukwate video n'amusasula Sharon n'agaana so najja n'abiŋŋamba ne mugamba tokola ensobi olina abaana tokola mwana wabendi kintu ne mugamba ekigenderwa kyabwe kiri ne mugamba omulenzi yakwanako nti nedda n'ayagala nze omulenzi mukwane ampali ne ssente mungule ebyokunywa ntekemu kalifoomu. Sharon ye yabiŋŋamba yes Sharon waali era n'abo abawala be baagula baali baguza omuwala omuwa wa black atamane Sharon abawala bajja ku kooti baagula omuwala omu gwe basooka okuwa ssente omuwala bamuyita ani endako buterevu ku mukutu Jika Media
bw'okyali. Nkulamusizzaako nnyo era ne nkwebaza n'egyo gyonna gy'otussizzaako engalo olunaku olwaleero. Naawe atannaba kusubscribinga ne nkusaba obeere nga osubscribinga ku ssaawa eno yennyini. Naawe atannaba kulikinga vidiyo genda maaso okwate awo mu kigalo obeere nga butereevu vidiyo eno ng'ogiwadde like YouTube esobole okubeera nga egituusa ku bantu bangi nnyo ab'enjawulo abatannaba kulabika nga bagiraba. Kale ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde sayidi zeeyo. Kansubire omukyala Jennifer Full-Figure omwewuliriddeko mu bigambo bye yakava Dubai naye nga mwanatu ayokya bulala si mwangu wadde yadde n'omulundi n'ogumu ye nga yali abaddeko ddi omwangu si mwangu wadde kuviira ddala eri emabega. Kakati mu bigambo bye ye agamba nti essaawa yonna Hajjati Zuula ne ttiimu ye balina bye bakyafumba. Mbu balina bye bafumba. Ezo audio ze mwawuliddeko kitono nnyo. Mbu balina ne pulaani egenda okubeera nga mwanatu bata obutambi. Mbwera maaso awo muyinza n'okulabako ku butambi bwa Haji Ali ng'ali bwereere naye nga buno bwandiba nga si butambi butuufu wabula nga we bazzenga bakola ekintu kyabwe okuviira ddala emabega eri bandibupangapanga. Manye ennaku zino tekinologi yasukka era nga ne AI gyali basobola okugattagatta amaloboozi nga bakozesa AI, basobola okukozesa Photoshop ne bagattagatta ebifaananyi ne batemako omutwe gw'omuntu omulala ne batuuzaako ogwagyali. Nga ddala bw'olabira ddala vidiyo osobola okukakasiza ddala nti ono Haji Ali naye nga mu butuufu si yeye bantu bagese ebintu byabwe babigassegase ne babireeta babifaananye ng'ebya Haji Ali naye nga mukyaddala asibe si Haji Ali. So omukyala Jennifer Full-Figure nga bw'omuwulidde ategeeza nti essaawa yonna mbadde mukyali ku audio naye wandiba nga oludda luli waliwo ebintu ebirala bibakola ki bye bapanga era nga n'obutambi nabwo twandibulabako. Ate ekigambo kyeviira ddala mu mukyala yennyini Nalongo Kitone n'agamba nti mu bye bagenda okuta mulimu n'obutambi era essaawa yonna mbu tujja kubeera nga mwanatu tubulaba. Ebigambo ebyo Nalongo Kitone yennyini ye yabyeyogerera nti balina audios mpitirivu era bulijjo be bakoma ku Hajjati Zuula okuzita nti balina n'obutambi mu mbeera y'obujulizi era nabo bulijjo be balemesa Hajjati Zuula okubuta nti naye kati ke bawadde Haji Ali Beiro byonna kati bamulesa akole ki atandika okubita mu mbeera yonna gy'ayagala. Tebakyasobola mukuba ku mukono wabula bamulese abeere nga abita. Kale nga bw'owulidde omukyala Jennifer Full-Figure yakakasizza nti bajja bipangirira era bajja biyiyiriza babite naye ttiimu Haji Ali temutya era nkimanyi mukyali bagumu kubanga omusajja ensonga zino Katonda butereevu yakola ki yazirimu era nga yamulwanirira. Niwe banaata obutambi obufaanagana butya ensi nga yakubodde ensi ebeera yakubodde ebyaddala. Ne bw'okola otya ne bw'osaddaako enjiibwa obeera omala budde ensi nga yakuganye. Ne bw'ota ekintu nga ddala gwe mutuufu mu maaso g'abantu osigala oli mukyamu era babiraba ne bagamba ndaba ono alimba bulimbi bino si byaki si bya Haji Ali. Naye nga updates zonna tujja beera nga tuzikutusako butereevu ku Mukutu Jika Media. Weekuumire bwekuumizi ku Mukutu, subscribinga gw'atannaba. Naawe atannaba kulikinga vidiyo genda maaso obeere nga mwanatu ogimpera like ate tubeere ng'ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sanna. Naye ng'oyo omukyala gw'ova okulaba ye Full-Figure yakomeddewo mu maanyi ag'ekitalo gye yabadde agenze mu Dubai okubeera nga mwanatu awummulako oluvannyuma lw'ensonga za Lien Skin okumuwuuba, ensonga za gyali okumuwuuba n'akomekereza nga nazo aziggusiza nga bonna bafunye Beiro. Yasalawo agendeko e Dubai abeere nga mwanatu awummulako abeere nga awummuza ku birowoozo engeri gy'abadde yeetololatolola nga ali bize nava wa Lien Skin n'adda wa Haji Ali n'asalawo n'agenda n'awummulako naye ng'akomyewo ng'ayokya bubi nnyo nga bw'okiwulira. Kale updates zonna tujja beera nga tuzikutusako butereevu ku Jika Media. Subscribinga, likinga, endowoozayo osobola ogintera butereevu mu comment section. Okozesa comment section ne tubeera nga tukubaganya ebirowoozo. Bw'oba olina ne kyagala otuwabula kyonna kisse mu comment section. Kale mubeere bulungi.